Akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemeire kakunyizza omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Gen.Kayihura ku muvuyo basajja be gye bakola ku kizimbe ekyali ku Adwin Street mu kibuga Jinja omugaga Movit Simpson birungi kwe yagoba abantu ba Adwin Twegayite Traders Association ng'akiguza obukadde bubiri mu emitwalo 3 ne tuteekako biidi ya milioni 8 naye yali 98 kati 215 gwate ogulawo otya milioni 2 kiyinza okuba nga kyali nga kinjira milioni nga 5 okugenda mu maaso. Munnamateeka akakiiko ebatipye nkyalika ebiwandiiko by'enjawulo byalaze Gen.Kayihura ebyawandiiko basajja be nga biragira abantu bagobwe kuno okumenyawo ekizimbe wabula nga byonna Gen.Kayihura byeganye n'agamba nti abirabo omulundi gwe ogusoose. I just want you to look at it and tell me what you think of that document, because it seems to be a hybrid. At the top, it's a police letter. Somewhere in the middle, it seems to appear to be a court order. The service should either be by bailiffs or lawyers, but not by police. Actually, this is the first time I heard about it. Oluvala okunyizibwa ennyo ab'akakiiko Kayihura ategeeza ekyamukisa mulungi alisinamu ku basirikale abali mu viyo egyo okuba Apollo Kateeba ne Edgar Nyabongo nga bano basobola okugera byonna ebyaliwo mu maaso g'akakiiko okusinga okubibuuza ye. For the record, everyone was accountable for their individual action. Ategeeza nti kyamukisa mubi yateekeddala omukono ku kiwandiiko n'okugobamu abantu omugenzi Anfes Kawesi taliwo wadde nga kino nga yakikola mu benyi w'amateeka nga ofiisi yali terina buyinza okukikola nga kyalina okuli bavunanyizibwa ku by'amateeka mu poliisi. It should have gone to the director of legal services. That's the procedure. It should not have gone to the director of operations. I don't know why it did. Kayihura agamba nti basajja bamukweka byonna ebyali bigenda mu maaso nga byagezaako kubabuuza bamulaga nti balina byenyigira mu vyo gyonna nga ate mu kiseera ekyo yali abakanye n'okunoonyereza ku ttemu eryali lisusse mu ggwanga. That's the brief they told me. They said they served and then they left. And then later on they heard that the building had been demolished. That's the information they gave me. Bw'abuuziddwa ku munnakenya Ambrose Mulungi yagoba abantu ku ttaka Nakaseke ng'akozesa ofiisi yakiriza nti yamukolerako naye tamulagiranga okugoba abantu ku ttaka era nga akakiiko kamala kumuyita n'ategeera nti alinayo n'ettaka. My lord, I cannot generate those stories. Actually, it was my first time to know that he had land. Omulamuzi Bamugemeire yamuwadde ebbanga libutasooka wiiki 2 okubanga amaliza okusala ku kikyagenda okulira basajja be abali mu viyo egyo. For me, my view is it should be in a matter of 2 weeks or so. We need to see what can be done. What I'm promising is that we will begin now, not in 2 weeks' time. Kizuuliddwa nti n'abakampuni ya Bailas Property Consultants Limited bannanyini kizimbe okwagobwa abantu ejjinja nti balombujamu era ekizimbe kino kyakugibwa ku mugagga birungi. Kayihura yayungudde ekibiina eky'abasirikale 11 okumuyambako okwewozaako ng'agenze bazzeeko okunyinyala kuli ekitongole ekirwanyisa obubi bw'ettaka mu poliisi ekya protection nti Julius n'omushuni nga yawandiika ebbaluwa yali yalagira RPC wa Kyala Region Nyabong Edigo kwebiragira DPC eyaliwo mu kiseera ekyo Apollo Kateeba okukkiriza omugagga birungi okutwala ekizimbe kino. Tulina omushini alagidde byajja awandiika ng'akakasa nti omugagga talina buzibu kutwala kizimbe kino era abantu balina okusengulwa wadde ng'ekiseera ekyo yali akulira ofiisi ya poliisi yateekebwawo pulezidenti okutaasa abantu abakakanyizibwa ku ttaka. Akakiiko kamulumiriza nti ebikola mu bugenderevu wadde ng'asigadde ewuzaako nti ebiragiro bye tebyategekera bulungi. Now, when he writes something that says the order is very clear, they have full rights to enjoy their property, it's a complete contradiction. So either you have not advised him, or he's ignoring your advice. So which of those two positions should we take? My lord, I believe he ignored my advice. Nyabongo yali RPC wa Kyala Region mu kiseera ekyo yazzeeko okukuba ebiragiro okw'obujulizi nga yewunyisiza ab'akakiiko balumiriza eyali mukamweti n'omushini okuwa ebiragiro ebifo. I'm referring to the orders that were signed. The orders, false orders. I'm talking about the document that was signed by SCP Twinomu Juni Julius, Commandant Land Protection Police Unit. Bino byaviirako n'okuwabya poliisi neetuuka n'okulaka n'omugagga mu kumenya ekizimbe kya gavumenti saako okusengula n'okwolona ebintu by'abantu. Kateeba yazzeeko okuwa obujulizi bw'ategeeza mu kiseera ekyo emikono gyabwe gyali misibe olw'okuba n'ebiragiro byali biva eri mukama we Kawesi. Because we've always been taken on contempt of court. These days they take us contempt of court. Was there repercussion contempt of court or fear of? I feared that in case I don't serve it, the one was elected, maybe I would be something a bit. Would happen to you, Yes, to your job, yes, you know. Yes, ma'am.
DPC w'ekumi Mugizi Felix nga mu kiseera bamenyera ekizimbe ye yatwala polisi Jinja yagoberedde atandise bulungi okuwa obujulizi wabula bagezezaako okuba obulimba ssente bw'akakiiko namutabukira n'asaba omu ku bakama abo okumukwata n'aggalirwa nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. As per the instruction that was given to me, one which was written, and of course the prior briefing that people would be remove the things from the building, so I had to be there to ensure that there is security. You better speak the truth, my friend. Who is the most high-ranking officer here? Please, take your man, and we are going to get a video and prove to you what a liar you are. Ismail Nsubuga ne Mathias Rukundo yakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.